Robert Kyagulanyi mugezi bannange olunaku bwe yagoba Mpuuga n'amugamba yeetonde ate ne obukadde 4 obukadde 5 abuzeeyo, buli omu n'avumirira Robert Kyagulanyi. Saawa zino ate buli omu yamuvumirira agamba Robert Kyagulanyi mugezi, kubanga okimanyi saawa zino ab'ebyokwerinda bandibadde baziizeeko kavule, bali mu kugisima up and down, banoonyayo obukadde obw'abakomishona, sente z'abakomishona, kubanga singa Robert Kyagulanyi yakonsayiringa ne Mpuuga, saawa zino byandibadde birala. Nabo bandibalirwa mu bali b'enguzi abaakonayivinga ne Mpuuga ne maama wange Triple SP kwange omulungi gwensiga kwagala ku byebuli bw'enguzi. Naye bw'otunuulira Katambi gye bigenda, Anita Among ate ayinza kuwangula gavumenti batya? Bw'oyogera ennyumba y'e Bukeddeya, Pulezidenti agamba yamukontributingira. Faamu zeeyo z'ente, Pulezidenti yamuwa ente 100. Ennyumba ey'e Kololo Nakasero, Pulezidenti yagimugulira. Ennyumba y'e Kigo, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yakontributinga. Now, ekitegeeza Anita Among, sipiika wange omulungi omubwati aze afuna ebirabo, kitegeeza Rolls Royce kyekirabo ekisoose. Golowooza ente 10 ziri mu sente meka? Bihogo 10 zirigula sente meka? Ye Rolls Royce? Ne Rolls Royce Pulezidenti Yoweri Kaguta gundi Anita Among yasaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekirabo akikirize. Ekitegeeza Madamu Anita Among ayinza kuba wa mazima nnyo naye bwe nawulidde Andrew Omwenda ayogera ku butambi, tamala emirundi omugenzi yabwogerako olunaku gwe yali agobebwa, nabe yayogeranga ku TV n'agamba bamutuuza wali ne bamuteekako akatambi. Lwaki buli omu akomplayininga mu State House ku butambi bwe babakubako? Abantu babadde royo ne buvaayo bwogera ngu baagala kutuusa ku First Family obuzibu. Era kikatambi kamu ke bakubye ku Kadaga. Kati neebuuza, Kadaga yali ayina ambition y'okubeera pulezidenti? Kubanga why now? Weebuuze, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akatambi abeeredde nako kumala bbanga ki? Naye why Mwenda? Kubanga n'alabye ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awandiise kiwandiikadde addamu eri Mwenda, amugamba gwe mpita muzeeyi, mpita mukadde w'emyaka 82 kuli polingi muzeeyi, naye ojja kuntegeera bwe naakozesa emyaka gyange 82 ne peeni oba naki, naye eno twatuukayo tutya? Ddayo mu butambi bwange bwe nakola, nabagamba Anita Among ne gavumenti
mubeere beegendereza nnyo ku bintu bya Anita Among kubanga ayinza kubeera mulungi wa mazima eri gwe abadde amukozesa yenna kubanga lwaki byonna bino abadde abikola weebuuze in favor of who? But let the Holy Spirit guide them, please. Let the Holy Spirit guide them for the betterment of Uganda, for God and my country.